Zamanya gange nze Ibrahim Kasujja Abdallah. Hajji nze kumpi yalinga yatukuzizza tuli ba ku kyalo. Ate ku Kyungu kuno kwaliko abasiraamu batono. Naye nagamba mbawadde omuzikiti tusalirengawo. Twasooka salirangawo ku nnyumba eno waggulu. Twavayo n'atuwa omuzikiti nagamba gwano kifo kyaffe we tugenda ng'osaliranga lubeerera. Era buli yidi yakuŋŋaanya omuntu buli olwo wanzikiriza ki oba oli wa ddiini ki ng'ojja ne tulira wamu ng'ate naye waali akubuuza n'okukubuuza olidde bulungi oli bulungi. Era nga ffe tufumba ate ffe tutegeka ng'era akubuuza ente wali weeziri genda mulondemu ente, endiga weeziri, embuzi weeziri nga buli omu olya n'ofuna ye nga kyayagala kyalo kye kubanga musanyufu. Era waliwo emabega kawe bamulumba abalabe nga bagalamu kuba amasasi. Ekyalo kikyanoonya ababbi abo abaddemu. Era ababbi abo wadde beekweka kati okuva olwo bamanya mbu ebyalo bibikuma Hajji okuva olwo tebadda. Era Hajji tusaliddwa nnyo ku lulwe naffe naye abantu bangi badde boogera kimanyi kiri naye Hajji ku kyalo kyaffe atukulaakulanyiza atubuuliridde tukuze era tumuganyuddwamu bingi. Teri mugagga ogende ewuwe naye wano ng'oyingira buyingizi nga bw'oyagala ng'era olya ky'oyagala oba n'obuzibu Hajji mubuuze Hajji ndi mulwadde ajja kuwa ssente ogende mu ddwaliro. Abadde ng'agenda Kampala okukola talina mwana wa ssomero gw'abadde ayitangako. Era olumu kuba bwoti Mukono ogenda ku ssomero tuula ng'era emmotoka yagipaakinga mu Land Rover ye n'otuula n'akutuusa w'oviiramu neeyongerayo. Ye Hajji omuntu w'abantu ewaffe ku kyalo nga ffe tumumanyi yesse Kampala tumumanyi eyo bangi bamwagala n'ejjindi ye asabadde atubuulira nagamba ngenda Kayunga ngenda Gindi naye Hajji abadde muntu waffe nnyo atubuuliridde atukuzizza ate akubuulira ekibi n'ekirungi. Ye omuntu adde akuŋŋanya ab'obufuzi byonna ng'alina akakodyo katubuuliriramu nga tugamba gwa Nubu gwa DP yejjukira badde wa NRM ye nga gamba kati nze oba mugamba mbu muli b'amaanyi tulabe ng'afumba ekijjulo kyaffe ekya Idi emmere weekulemberawo nga kugamba olabye nze nfuga kitegeeza ekulemye nze nkyali ki nze nkyali waggulu. Era kwegamba nga amanyi olwali mojjidde mu kitiibwa kyo mwakuleetera era mwakubuulirira. Naye nga minisita abakatuuka tulinda maiti ye oba tusuubira olwokubiri oba manda tusuubira. Amanya gange nze Kagodo Haruna. Embeera eriwo ekyali ya kiyongobero oluvannyuma lw'okufiirwa client wange mukadde wange mukwano gwange Hajji Katimbo. Amanya gange nze Senga Asiya nga ndi muto w'omugenzi Hajji Katimbo nga ku lwaffe ffenna n'olw'abannange tusubiddwa nnyo Hajji Katimbo era abadde mpagi luwaga ffe gye tuli era tumusaaliddwa nnyo tumusubiddwa tuli mu nnaku y'amaanyi etagambika naye ate twebaza Allah nti alhamdulillah olw'okubanga tuli basiraamu olw'okubanga ndi musiraamu inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna Allah kyabasazeewo tetusobola kijjawo. Hajji Katimbo
abadde musajja w'amaanyi nnyo gye tuli, abadde musajja w'amaanyi nnyo gye ndi, naye tumufiiriddwa nnyo era saba Allah atunyweze era atulumye kuba tuli mu nnaku y'amaanyi nnyo. Saawa eno kati we tulinde Hajji Katimbo okuva e Turkey, ayinza okutuuka ku Lwokubiri oba ku Lwokusatu insha Allah, naye nga tuli mu nnaku y'amaanyi etagambika. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Nzirira mu kumanya amanya gange bampita Asiya. Asiya eddala? Asiya Tamale. Yakolerayo mu Kikuubo nga ndi muto w'omugenzi. Neneebaza n'abantu b'omu Kikuubo mwenna abanda basaawa eno nti mwebale kubeererawo Hajji, mwebale kuwagala Hajji Katimbo, naye era abadde abaagala mwebale nnyo mwebale ddala era temujjangako omukwano gwe mubadde mumulaga era ne gumulaze musigale nga mugulina eri ffe baleseewo erinze balese mu Kikuubo. Tubulire nga gwe mwannyina obuzibu bwabadde ki, bwatandika ddi, biki? Hajji Katimbo mu kutwaliza wamu nagambye okusooka nti ffe tuli basiraamu era tukkiririza mu Allah, tewali buzibu bw'amaanyi. Abadde Mukono ku bulwadde bwa sukaali, abadde alina sukaali azamutawaanya ne bamuteebako kokko obugere, naye bwe bugenze nga obulwadde bweyongera mu maaso yasooka n'agendako e India, nadda alhamdulillah n'amala emyaka ng'ena okuva e India nga mulungi n'atereera. Bwe yakoma okumala emyaka ena n'agendako e Turkey, n'agendako ku Atima clinic. Bw'avudde ku Atima obulwadde tugenza okulaba nga buganye, ne tusalamu agendeko e Turkey. Nawe yagenze e Turkey, Allah n'asalawo kye yamugerera okubeera ne kuddula ze n'olunaku lwe lwe yamutegekera bwe lwatuukidde. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Tusaba Allah amutuuse kuno mirembe Lwokubiri oba ku Lwokusatu. Fa amma bw'anaaba atuuse ku Lwokubiri oba ku Lwokusatu, atuuka ku Lwokubiri tumuziika ku Lwokusatu, bw'anaaba atuuse ku Lwokusatu tujja muziika ku Lwokuna. Zezo ennaku ze tusuubira insha Allah. Tusuubira kuziika wa Kayunga wano? Hajji tetujja muziika Kayunga, wadde bakadde baffe bombi ne bakulu baffe abalala bonna babadde Kayunga. Hajji wano we tuli e Kyungu alina yiika 200 era we wali ekifo kye yatulaga we tugenda muziika. Tugenda muziika Mukono Kyungu ku lusozi eno waggulu we tuli, saawa zino tuli ku lusozi. Era n'oba abantu balazeewo n'obatunzaayo ku lusozi inshallah. Tugenda muziika wano Mukono Kyungu we yalaama. Nze Ssemakula Rajabu, ndi mutuuze w'ekyalo Kyungu era nga nze omutuuze kufiirwa kwa kitaffe Muhammad Katimbo Hajji, kitaffe ate abadde mukwano gwaffe. Hajji Katimbo abadde musajja asaaga buli omu. Hajji Katimbo yayagaliza era Hajji Katimbo ngaffe abamu abatuuze ku kyalo Kyungu abadde atuyigiriza okukola. Omuntu atandika atya okukola, asevinga atya, kuba ffe mmanga omukatawuni adda ajja n'agula ebintu naye nga gamba 10 sikireka asooka omutwalo gutwali naye nga takuba nusuze 4 ebyo binusu ze ssente zabadde atuyigiriza nti omuntu kwatandikira era ng'akusomesa nti ze ssente. Hajji Katimbo nga nze Ssemakula annumye nnyo kubanga abadde akulaga gy'atwala ekyalo kyaffe. Naddala abasiraamu ab'oku kyalo kyaffe tusaliddwa nnyo muzeeyi waffe, atulumye kuba bingi byadde agenda okutukolera. Yatusanga tetulina muzikiti n'agututeerawo wadde gubadde gwa kimpatiira naye nga pulaani y'okuzimba ebadde etuuse, abadde agituusizza nga ategenda gutandika okuzimba, afudde taguzimbye. Hajji Katimbo abantu bonna badde bakola ewuwe, abasasula bulungi. Tusaliddwa simanyi oba nadda mu bigera n'abasobola okutuukiriza ekyo kyadde akola.
atulumye nnyo ng'abatuuze kuba enkulaakulana gy'abadde ateekako bw'oyitako emmanga mu katawuni kaffe badde atandise okuteekawo bizimbe ebikulaga ekyalo kyaffe nti akisitula. Amannya gange nze Kawuki Hakim, omu ku bana babaako abakulidde wano, naye nga ffe ng'abaana abakulidde wano tufiiriddwa omusajja ow'ekisa, tufiiriddwa omusajja eyatuyigiriza okukola, tufiiriddwa empagi luwaga. Butuufu tuli mu nnyiike y'amaanyi era okufa kwa Hajji kutukubya enkyuko y'amaanyi, tuwulira obulumi bw'amaanyi, naye tusaba yonna gy'alaze Mukama amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Era tusaba abantu ffenna, tusaba abantu mwenna tusobole otukwatizaako tubeerezeemu n'enkolagana ya Hajji gy'abadde ataddewo, kubanga abadde mukwanaganya wa buli muntu, abadde ayagaliza, abadde ayagala nnyo abantu. N'olw'ensonga eyo tusaba ne ssekusaba yenna omuwaali asabire Hajji ate amwagalize ekiwummulo eky'emirembe. Ensoga bukedde. Mutero wano wenyini. Papa. This is the best. Sinzo mutero wenyini wana. Sokoze. Ekisingira kye kiba bimutamu. Ejuzi gw'abadde. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nze bampita Kivubuka Hassan. Adde mutabani wa muzee. Muzee yange asomesezza, ankoledde buli kimu andaziisibwe mu ttambula. Kyenzijukira ku muzee yali musajja mukozi nnyo. Wagamba ekintu waba agamba ekikola kitegeeza era kikola n'akimaliriza. Yali si muntu wakutuulaawo, yali muntu mukozi nnyo. Agenza okufa nga ffenna abaana atutadde bw'atuteeka, atulabiridde, atulaze ensi yawe y'entambula, atukoledde buli kimu. Teri ajulira. Gobera wa okola ki? Nze mbadde mpangana ne muzeeyi wano wenyini maka ge, anyambako okukola emirimu gye. Birimu okulima, n'okulunda, mu mingi nnyo gyebadde muyambako wano olw'embeera gy'abadde alimu. Era tubadde tuwangala wamu naye wano mu mbeera gy'abadde awangaliramu wano. Emyaka abadde nga n'emeka? Nze ndi mu myaka 36. Ye muzeeyi? Okay. Yagamba nnyo okubeera nebikolebwa wali kiganye erina abasawa tega kiro atwala mukonda ambulance yali etuka tutako bavumbe esoba nenga nti wakitambula mpola nenaŋŋamba nti bambagambye alina omukyala we era onamuki wakwere nebijje agabaddeyo era esiyasimukomu era olwamukusa nibikola tya namutuka kyo kidala nakulaba iwe twamutuka naye ati waba atuse ntugenda muziika wano watutwala ssobo newaffe nzeriwe nazi eka tulikakugani watumuziika eno watumuziika waffe kitatuuka ku kimu kasebo nga kiwe muganda muwulira nze nga tumuteekayo naye gaagi ate munnange ampe emitwalo 5 ngangula w'embeera nga simulabye nako nagamba gye nga gyadivance agibona adivance ate ebbanga emyezi 2 nsomesa abaana sijja kufuna ssente na Hajji n'aŋŋamba ogenda kufuna sikyakulaba seeka konza ate wampa advance nanga zirina zikuwa buwii nambuza obanja mmeka konza 4 naga ojja kujja bazikuwa myezi 2 akati bannange abadde mulungi sina buzibu omutereka nti nekyo kutuyamba asitatuuka nikakusanga ekimu kiwedde ekyetaagisa agende waani
Natusoma yagaa nti omuntu wabanga mulungi mumwangu yagenda asanga ebiki ayina wabanga adde mubi era mwejjeeko kikuba mwetaddeko ekikoligo mwekyejjeeko mukole nekitwenga ku saidi ya Hajji mbadde musomesa w'abaana naye juzi nali wano kusatadde ndaba talina ndaba ebigere nakino bakisaze n'afuma yatambula awunyira netutuulawo netuwunya ebintu bingi nangamba utaifa namutwala biraali nembaga ayina seekawe eka namuwa interview n'agiyita namuga gwe nasoma ku kibiina bwe kimu akati ko asade mulungi wakati we ne Allah twali musimu wajja ajabaga nti muziike nembadde nafuna era wano mubadde mumanyiganye mutya wano sizzeewo nga minisita nzeewo ng'omuntu wa famire Hajji Katimbo tumaze naye ebbanga ddene mu kisenyi gye mbadde nkolera nga musiraamu tusaala naye nga muntu gwe tukaabira ebizibu byaffe n'atuyamba ate era nga tukwatagana nnyo naye okutuuka n'okuba nti yajja n'asaba omuwala owa mutabani waawe omwana wa mukoddomi we awase muwala wange era n'amuwasa n'amutwala embalala so kitegeeza nti enkolagana ebadde nnungi wakati wa mukyala we nange era omwana gyali n'abaana gye bali bebazaala embalala nga naye bayise kunze okuba nti amutwala amuwasera nanga nti njagala kwasa mu famire ne mumu omuwala n'amuwasa mwana amwanyinaze so badde mutwala bwetyo ate nga mukirala mukwano gwaffe nnyo omwami omukozi nti bw'oba n'ekizibu gy'okaabira tufiiriddwa abantu bonna nga Hajji Katimbo gye tuganaga nti baleete sanda bakole bati oba mbaga oba ki gwe musajja kale tokuba nga tufiirwa abantu bonna era Hajji Katimbo atuyamba so tufiiriddwa nnyo omuntu w'omugaso Katonda tusaba amulamuze kisa ate era amusasulemu ebirungi byakoledde eggwanga lino ne mu bino byaffe ebyobufuzi era Hajji Katimbo tubadde tutambulira wamu naye omusajja wa pate gyempagira nga musajja wa NRM nnyo era ng'ekikwatagana ne NRM ate Hajji Katimbo tutambulira wamu n'atuwa kyabatuwadde kyonna ng'omuntu omulungi ate okuba chairman w'omukikuubo nakyo kigattako kubanga yabadde akulira abasuubuzi mu kikuubo ate ekikuubo kyentwala mu Kampala era nga bwe tuba twagala okugira mu kikuubo gwe tukubira essimu nga tugenda kujja mu kikuubo kyonna ekibaddeyo n'atuyamba so tufiiridde omuntu w'omugaso ennyo era omuntu ow'enjawulo ate omuntu ow'empisa ennyo abadde ayagala Katonda we n'eggwanga lye n'ekika kye abadde akyagala kuba nekyabadde akikolera enteekateeka wakyaliwo okubagana empawa bagamba bajja kuziika Lwokubiri ba Lwakusatu kisobola kisalawo kubanga ate waliwo ababeera mu hierarchy eyo egamba omwana we ne mukyala we balina okusalawo ddi otuziika ne famire ye ng'abana abamuli nga mukulu w'ekika basobola kisalawo naye nga bagambye bwatuuka ku Tuesday tuyinza omuziika oba tuyinza omuziika ku Lwokusatu so buli ekyo kikomentingako kujjako bo nga benyini basazeewo era lwe lukiiko olukyagenda mu maaso kulaba baziise eddibaze naye nga kulange n'aligambye bamuziike Lwakusatu naye sisobola kudictatinga kubanga ate awo sibaawo na buyinza bwankomeredde kubanza ate ndiwalako kikubasalawo kintu kya Hajji Katimbo abadde chairman w'omuzikiti ogwa Luzige era nga ebbanga lyonna bwe tumulabidde nga chairman w'omuzikiti ogwo era nga akikoledde ebbanga egisukka mu myaka 15 era tubadde nga tumwenyumirizaamu nnyo omuzikiti gwa Luzige zo kyovula ffe ng'abantu b'ekisenyi tufiiriddwa nnyo
Kama rutaro muji kama ura ekiro mujika ekiro na muzikama na ekiro ina mulebe eziburani birungi eziburani ogulu ekyuma njagala kiza waji ekyuma ekiyumba ky'egundi nga ziriramu egundi kusagazi n'amazzi gazikolera kiyumba kirala ebiyumba bya muzikiti oba zo ziriwa